MC CHUMI. Yo, chisa daddy. Ompita ne daddy. Goli kitange sebo. Soko gamba balabi babukedde lwaki ompita taata, lwaki ompita daddy? Ondeze kuva dda paka kati. Era kyandeze nkwagala nnyo. Ani oyo gw'oyagala ennyo? Number 1 superstar Mutolo. Gwe wava mu komera osibidde mu bibbaala. Kubanga era nali mu komera nga sigenda mu bbaala. Kati bwe mba nkomyeewo era mba nyina ogenda mu bbaala. Kubanga era nzi muntu wa bbaala. Wekirina okuba. Abeera oba miisinga gy'obaddenga. Sola gamba nti mba miisinga kuba embeera gye balimu si nnungi imbi. Sola gamba nti mba miisinga okuggyako basabira Mukama buli omu amukolera ekyo ky'asaba. Naye sola gamba nti ndibba miisinga liri komera ssebo obanga afudde teri asobola kusaba nti Mukama kanfe oba teri muntu asobola kusabira muntu nti gundi afe. Naye muwala wange abantu toddayo bavuma batuleetera bizibu. Gwani agambye nti namuvuma nga yawaaba n'agamba nti namuvuma naye n'ekivumo tekireeta kiwundu. Mpayo abantu basatu ng'ogamba namuvuma alina ekiwundu. Enzo oli mbeera nkola kontenti wange ate abantu benjogerako mikwano gyange. Abantu bonna bengamba nti bagundi muvumye banyumirwa byenkola kyenkola kyekyo kontenti wange gwenkola kubanga nze ndi superstar celebrity MC CHUMI. Mary Bata engoye mwakomawo n'ebintu by'engoye zammwe ze mwabba. Sibijjukira kuba ndudde nnyo mu komera. Sibijjukira ebya Mary Bata. Mary Bata yengo omuntu mujjukira naye bye twakolako naye sibijjukira. Tugambe nti 223 olokose. 223 nalokose navudde luzira nga njatudde obulokozi. Era ndi mulokole era ne wano nsobola okusabira kyoyagala ne kituukawo. Sooka osabira abali ku TV. Abali mwena ku Bukedde TV mbasabira omukisa mu mwaka guno gwa 2023 Mukama akuwa ekyo kyoyanira okufuna nange CHUMI anfuula owakabi anyongere etutumu ampe amagezi n'okulowooza n'okutegeera n'okukola ebyo birina okuntwala mu maaso ampe n'obulamu awe famire yange obulamu n'emikwano gyange na buli omu eyeetaaga obulamu okuva eri Mukama Katonda. Obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda abakulaba. Obubaka bwange obusembayo nja kwebaza abantu mwena abambeereddewo kubanga bagamba munno mukabi ye munno ddala. Nja kwebaza mikwano gyange abasajja n'abakazi abaddewo nga ndi musibe atodde ekikumi kye asabye essaala. Famire yange mbebaza nnyo na buli muntu yenna era mbasabira Mukama Katonda omulungi abayambe abatuuse ko ebyo byonna byemutegese okukola mulamu bwammwe. Era obubaka obusembayo mbasaba guno omwaka munzikirize nti MC CHUMI superstar era asobola okusanyusa abantu asobola okubaako ebintu byakola asobola okukyusa obulamu bwe. Nyina abaana abanneegombeeyo bawala bammwe ne batabani bammwe nange mbeeko omuntu ow'omugaso oba ow'omuwendo. Katusubire n'omusajja nti ogenda kufumbirwa kati ove ku lujja tukukooye. Omusajja wange awo tetunaba kutuukawo. Tetunaba kutuukawo. Of course muyina naye awo tetunatuukawo kubanga gwennaleka gwe nali nsubira gwennyina gwennaleka nasanze agudde eddalu kati ndi mukupanga kufuna mulala. Gwennaleka oba tunoonyeze wano. Sinoonya. I'm single but I'm not searching. Yeah. Yes. Kale basibule ngoyogera ebigambo bitaano eby'oluzungu tugende. We're very comfortable of my life. This is a God of belief. I love you so much. People of Bukedde TV is live. Thank you so much for supporting Bukedde TV. Big up to you. I'm called MC CHUMI, celebrity superstar number 1. Ba TikTok abanno bagamba nti bakusinga obagamba ki? Nze mu nsi muno sisubirayo muntu ansinga kubanga kyoba onsingako mba nsobola kikola nange ate ne nkusinga. Ate bagambe nti Vibe Mix ye programu esinga mu programu zonna ku TV zonna. Vibe Mix. Era njagalako nnyo omukyalo oyo gwe bayita Kalungi, njagalako Andeyatale wamu ne producer Mutolo ate nga presenter. Yeah man. Log out. Big up to you.